Yes, masekati mukulafuubana okubanga eggwanga erya South Sudan amawanga gakola bukubirire okubeera nga basolovinga conflicts ezigenda mu maaso obukyabaga n'obusambattuko obugenda mu maaso mu ggwanga eyo erya South Sudan. Pulezidenti ono Salva Kiir agenze mu maaso n'alangira n'agamba nti from here will not back down, sijja kuteeka ensonga zange wansi, sijja kupondooka. Agenda maaso n'okuba ng'anywerera ku nsonga ze zaakuliriza eri Riek Machar. Masekati mu conflicts mu kwereŋŋana okuli masekati ga President Salva Kiir saako ne Vice President Riek Machar agamba nti nno nze sigenda kupondooka newankubadde mediations zigenda mu maaso amawanga gakola bukubirire okulaba nga gadozolovinga ekitta abantu baleme kubeerako kibayita cold war mu ggwanga lino erya South Sudan nga bwe kyali emyaka 5 egiyise emabega. Abantu abasoba mu 400 be baafiiramu. Gwe mukwano gwange ali yampuliriza oli ku Yugi Update TV osinza obanga otuuliza bwe bali kwekumira ku mayengo gano. Gwe yenna atannatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyunga kabali mu diaspora mbalamusizzaako nnyo mukola kyamaanyi nnyo okubeezaawo amayengo gano. Kakati amawulire agali mu South Sudan, President Salva Kiir ateekinze strong message era ng'agamba nti nze ngenda kuyimirira ku political battles nsaako ne Vice President ono Riek Machar. Ng'agamba jjukira nti nno President ono ekimuwaga aliko sapoti ya Uganda okuva President Yoweri Kaguta Museveni, Salva Kiir, era akimeekinze clear n'agamba he will not give up. Tajja kubanga kwegamba apondooka mu kifo kye mu bwangu oba mu bwangu nga yemusuubira newankubadde efforts zikolebwa bukubirire bukolebwa okusobola okulaba nga bateekawo mediate peace talks mu masekati g'abana ababiri aga Vice President n'omukulembeze w'eggwanga lino. Emyaka egyekulunguludde nga Salva Kiir ne Riek Machar bagenda mu maaso n'okubanga bano balikabwa nango era nga n'empalana zaabwe zigenze ku international level okusobola okuba nga ziteekawo violence n'okuteekawo disrupting akakyabaga mu ggwanga erya South Sudan. Wabula conflicts zino eziri masekati g'abasajja bano ababiri zirumirizibwa okubeera nga the great harm eri eggwanga bukyangazibwawo mu ggwanga erya South Sudan. Zirumirizibwa okubeera nga ze zisaasinze okuteekawo violence ku ssemazinga w'ekibuga Africa. Bino ng'okyabitunuulidde kigambibwa nti enkumi n'enkumi z'abantu abakafiira mu ntalo z'abana ababiri saako n'abantu abawerako okuba nga baabulira ensi yaabwe nga bawaŋŋanguka nga bagenda mu mawanga amalala. Newankubadde peaceful agreements zigenda mu maaso n'okupostingibwa mu different countries okusobola okulaba nga basobola okuba nga basolovinga ensonga eno okuva mu April nga 3, 2025 Salva Kiir saako ne mwami Yoweri Kaguta Museveni basingana mu kibuga Juba mu capital city ey'ekibuga ey'eggwanga li South Sudan okusobola okulaba nga badiscussinga mu maaso eyo okulaba nga badizolovinga ensonga eno n'okunyweza eggwanga lino. Eno no meeting yali paati y'emu ku nsonga ezigenda mu maaso okuteekawo solution mu tension egenda mu maaso mu South Sudan. Salva Kiir newankubadde ye asigala akufaaminga mu statement ye ng'ali determined nnyo okusobola okulaba nga maintaininga no controllinga South Sudan political landscape. Era abadde akolera bukubirire okushapinga saako n'abo abamwetoolodde ba areas bateesiga okusobola okulaba nga abajja ku bukulembeze nga bajja close waali okusobola okulaba nga yenywereza mu position eno gy'alimu. Museveni nga bwe bali obw'omukago ne Salva Kiir apuleyinze kinene nnyo okusobola okulaba nga akuumira Salva Kiir ono mu buyinza era ng'agenda maaso n'okumusapootinga mu ngeri ya political struggle okusobola okulaba nga yenywereza mu ntebe eyo gy'alimu era nga we guli omuze gwe naye nga we yenywereza mu ntebe n'emmundu mu ggwanga lino erya Uganda. Uganda ebadde actively ng'egenda involved mu South Sudanese peaceful process
ng'eba providinga ne military support mu kaseera konna bye babadde mu conflicts. Museveni okubanga yagenda mu Juba kino kikulaga butereevu bulambalamba ng'ebalina diplomatic strong ties wakati w'eggwanga lino erya Uganda saako ne South Sudan. Era President ono Salva Kiir ekisinga omuwaga ennyo ye mwami Yoweri Kaguta Museveni ono amuwa military support. Newankubadde conflicts nga zigenda mu maaso mu ngeri yonna Salva Kiir yakimeekinze clear nti I will not back down, I will not step aside for anyone okusobola okulanga bamuggyako obuyinza bwe. Agamba tajja kudda wabbali atunuulire obuyinza bwe nga butwalibwa era tagenda kupondooka, agenda sigala ng'akola bukubirire. Jjukira nti nno Vice President ono Riek Machar gye buvuddeko kati emyezi gikulunguliramu 2 ng'ali ku house arrest, bamudetaininga ku house arrest. Era amawanga gavuddeyo nga gagamba nti kino nno kyongedde conflicts mu ggwanga erya South Sudan. Era Salva Riek Machar asaana kubanga ateebwa asobole okuddizibwa mirimu gye. Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinzira okubanga otuwuliriza bwenna omuwuliriza wa UG Update TV. Mukola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Mmwe abali emitala w'amayanja, abali mu diaspora, nammwe mbalamusizaako nnyo sibeerabidde kubanga yemmwe mpagi luwaga abayimirizaawo amayengo ga channel eno okubanga ekulaakulana n'okutuusa eddoboozi lyammwe eri abantu be muba mwagala libatuukeko bonna bonna. Abali emitala w'amayanja yemba menye ntya abali Qatar, Dubai, US, UK, abali mu South Africa, abali ku muliraano mu Kenya, Nairobi, abali mu Canada, abali mu Dubai, mwenna mbanirizaako nnyo mwe bali kwekuumira ku mayengo gano aga UG Updates TV. Kakati nno era mu ngeri y'emu twagala obbategeeza mikwano gyaffe nti namba y'essimu gye tutadde mu WhatsApp gy'olaba eri mu kikala ekimyufu, eri mu people power color. Eyo nno gwayagala okuba ng'olanga naffe gy'ogenda okuba ng'oyitako gwe mukwano gwange gwayagala okukola advertisement osobola okuba ng'okuba bizinesi y'abantu. Namba gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo communicatinga naffe buli kyonna ky'onooba oyagala tuteeseganyeemu nakyo gwe ali eyo ampuliriza. Mbeebazaamu ak'ensusso mmwe abagenze mu maaso okukola omulimu gw'okusubscribinga kweno channel. Buli w'osubscribinga kimanye nti oba oyongeddeko eddaala kweno channel. So mmwe mbeebazaamu ak'ensusso nammwe ababyagaliza ab'enganda bako n'ab'emikwano mbakubiriza okusubscribinga ku UG Updates TV mukolera ddala ekintu ky'amaanyi. Weewaawo naawe gwe atanema kubanga otwegattako nga oliko gwe atuwuliriza osobola okugenda wansi awo waliwo ekigambo subscribe n'okikoonamu ojja kubanga osobola bulungi nnyo otwegattako. Buli w'osubscribe nga kitegeeza oba ogenda kubanga ofollowinga buli kyonna ekigenda mu maaso ekikolebwa ku mukutu guno ogwa UG Updates TV. Kitegeeza ki? Nti gwe ayagala okubanga otufollowinga bw'oba omaze okusubscribinga teweerabirako na mukadde, genda wansi wali okoonene mukadde osobola okubanga ofuna notification message. Buli w'okoona mukadde wabeerawo ka notification message akajja akakulaga nti nno waliwo information erinkinze ku UG Updates TV gwe mukwano gwange ali eyo mpuliriza. Ng'era we mbeebazizza ekyensusso nammwe abajja mu comment section mbeebaza. Mwabajja ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe eri eggwanga ne mulitangaaza kubanga njagala mukitegeere. Lwaki mbakubiriza nnyo okujja mu comment section otangaaze omukulembeze ku ky'ekituufu ky'ateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne tulowooza nti nno be basinga mu basinga. Leka kulonda mukulembezeewo oba mubaka we agenda obbakulembera gwe n'olowooza nti nno buli kimu agenda kuba akyemalirira. Kimanye nti nno omulonze bulonzi mukulembeze kukulembera oba kukulembera kitundu kyammwe. Mmwe bagenda okukulembera yemmwe bagenda okuba ng'akiikirira bukiise eri yonna yonna mu gavumenti. So si tekyandibadde kya bwenkanya omulekera obuvunaanyizibwa n'otamu advisinga. Ky'oba olaba mbakubiriza okujja mu comment section muteekewo endowooza zammwe musobole okutangaaza ku bakulembeze bammwe ku biki ebituufu bye bateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne bagenda mu parliament nga babadde bantu balamu ne batuukeyo ne bawuttaalirayo. Kitegeeza ki? Nti olina okuba nga buvunaanyizibwa bwo okuzuukusa omubakawo oba olaba nga yeebase gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Ne ntumirako nammwe abalwanirira eddembe ly'enkyukakyuka mu ggwanga lyattu Uganda mukola kyamaanyi nnyo okulwanirira enkyukakyuka. Gwe ali yeebase ng'ebintu tobiraba
obanga olabanga ebitakwatako bijja tuuka ekiseera bikwateko wabula ate gwe nkuzaamu amaanyi agenda mu maaso n'okuyiwawo omubiri ng'olwanirira enkyukakyuka. Bannanga abantu abo mubeebazeemu ak'ensuso kubanga bakola kyamaanyi nnyo obbaliidinga n'obbakulemberamu n'okubalaga ki ekituufu ekisaanidde okukolebwa. Mukimanye mu nsi we tuba tubaako bye tulwanirira oba bye tuluubirira si lwakuba nti nno tukolerera oba abasinga bayinza olowooza nti omuntu ogenda mu maaso n'okuba nga alwanirira enkyukakyuka alina bye yeeyagaliza nga ye omuntu. Kino njagala okukibategeeza nti mu kulwana ebiseera ebisinga weewaawo tetufuna ekyo kye tuba twagala kye tuba tuluubirira naye okulwana tusuubira wano mu kulwana tuba n'essuubi nti tusobola okufuna ekyo ekitugwanira. Kati naawe mukwano gwange ali eyo alwanira enkyukakyuka kino kankikutegeeze wandibanga nno oli eyo olwana nga tumanyi ddi woogenda kifunamu weewaawo oyinza obutafuna ekyo ky'oyagala naye osobola okufuna ekyo ky'ogwanira. So tulwana olw'enkyukakyuka nga tulwanirira okufuna ekyo kye tugwanira. Kati gwe mukwano gwange ky'ofuna kye kiggwanira eyo gy'oli wandibanga ky'oyagala okifuna naye kye kiggwanira. Bangi mugenda ne muwambatalira eyo mu bibiina by'obufuzi ne babafujjirira omusimbi yesi ssente ozifuna bazikuwa era obulamu bwo bweyagala naye okakasa ekyo kye bakuwa kye bakufujjirira mu kabaasa kye kiggwanira. Ebiseera ebisinga ffe tetulwana olw'okuba nti no twagala kufuna ebyo bye twetaaga nedda wabula tutunuulira nnyo pointi eno nti kye tugenda oba kye tulwana kyenfuna kyengwanira. Mutuufu ogenda n'oweetunulamu n'olaba nga kyofuna si kyokola ki si kyogwanira nga gwe munnansi ky'oba ovaayo n'embavu osobole okuba nga olwanirira enkyukakyuka gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Nja basaba kano akatambi tugende mu maaso n'okuba nga tukasheyalinga buli muntu ategeere kiki ekigwanidde okukolebwa na lwaki enkyukakyuka esaanidde okubeerawo mu ggwanga lyattu Uganda. Si lwakuba nti oli bulungi kati wabula wandibanga oli bulungi naye ekyo ky'ofuna ky'ogwanira. Ekyo kye kibuuzo era naawe osobola okujja mu comment section n'onteerawo endowooza yo nti gwalemesa enkyukakyuka ky'ofuna ky'olwanira. Muli ku Yugi Update TV ku musinzi oba nga mutuwuliriza mwebale kwekuumira ku mayengo gano. Ngenda maaso n'okukubiriza mmwe abatannatwegattako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoonemu obeere ng'otweyungako. Ennamba eyo gye ntaddeawo nabagambye dda gwagala okulanga naffe gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola okucommunicatinga. Mbaagala nnyo mweraba era nga mbaagaliza ebisinga.